Yerabidde kakyogere mukama waffe yeebazibwe aba A+ mbasaba n'akiikirira abali ewala okujja okuziika mwala waffe abali mu South Africa firstborn waabwe naye bali mu myaka gye gimu ne muganzi era babadde bakwatagana bulungi nnyo era sipe yatambudde ekiro najja kunenya yatuusa wano saa 9 ogw'ekiro teyasobodde kulaba ku bode ya muganzi badde nsaba ose eddakiika zino ntono nnyo baleme kubeera nga muganzi bamubikako nga takoze eki nga talabye ku mubiri gwe naye kantwala omukisa guno okubeebaza mikwano gyaffe Jackson ngenda mu nsi Tony.
Mukama yeebazibwe. Tuyingira ekitundu ekisembayo nga kwe kuziika kwennyini, era nandisabye olwokuba tetujja kuteekako ttaka oba musenyu babeere nga batuwa ebimuli bye tugenda okuteekako. Buli yenna asobola akwata oba akasenyu oba akamuli nga tuli mu kiseera kyennyini ekyokuziika. Abafamire tukirungamya nti tetwazze kuziika muganzi, kubanga muganzi yava dda mu mubiri gwe n'addayo gye yava. Naye olwaleero kye tuliko kuziika mubiri gwa muganzi, ekisanduuko mwabadde atambulira, naye ye yennyini nnyini nga ye muntu ow'omunda owa muganzi, nzikiriza nti era ali waggulu ng'atulengera ne simayiro ye. Mukama yeebazibwe ennyo. Saba essanduuko bagite ekke wansi nga tutandika ekitundu kino, yekkirire. Abooluganda abaagalwa, ebyawandiikibwa bikirambika lwatu mu Bakolinso ekisooka essula 15 n'olunyiriri olw'ataano, nti naye kino kyenjogera abooluganda, ng'omubiri n'omusaayi tebiyinza kusikira bwakabaka bwa Katonda, so n'okuvunda tekuyinza ate kusikira butavunda. Y'ensonga lwaki n'omubiri guno gwe twambadde n'ogugwo n'ogwange guyitibwa ensiisira. Kibanga kisanduuko omwoyo gwe gusula akaseera akatono ak'ennaku zaffe ez'obutambuze mu nsi. Emyoyo giva mu ggulu ne gijja ne gyambazibwa omubiri oguva mu ttaka mwe gisula akaseera akatono mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwaffe obw'omu nsi. Naye ekiseera kituuka nga bwe kirambikibwa mu Mubuulizi 12:7 nti omwoyo guddayo eri Katonda eyagugaba, n'omubiri ne gudda mu ttaka ne gwava. Naye tumala kuvaamu ne tuddayo. Mukirabire ne ku mpeke ne bw'ebeera ya kasooli, nti bwe baba nga banajjamu kasooli omulala basooka kugisiga n'evunda n'efungalala, oluvannyuma n'eryoka evaamu obulamu obupya. Tukkiririza ddala nga tuteeka omubiri gwa muganzi mu ttaka nga tumanyi nti guno oguvunda gusigirwa mu kuvunda gulyoke gwambazibwe obutavunda. Gusigibwa mu kunyoomwa gulyoke guzuukirire mu kitiibwa. Tusiga omubiri guno nga munafu nnyo nga bwe gubadde, naye omubiri oguzuukira ate gubeera mubiri gwa mwoyo nga gwo teguliimu kuvunda. Kyetuva tuguteekayo nga tugamba kyettaka mu ttaka, evvu oggu, erinnya lya Mukama yeebazibwe. Kitaffe omulungi era omuyinza w'ebintu byonna, era twongera kwewaayo nga tukusaba oyongere otutukumya naku n'okubikkulirwa ennyo nti muganzi tetumuleka kapeeka, naye muganzi yatuuka dda mu ggulu, mubiri gwe tuleke ekapeeka. Tugumye Mukama era tuleme okwaba okuva ku kukkiriza okwo, byonna gye tunaabeeranga tubeere n'obuvumu nti lulibeera olwo ntitusisinkana naye. Erinnya ly'Omukama lyebazibwe. Muganzi yava wuwo ate era muganzi yazze wuwo. Ekitiibwa n'ettendo bidde gy'oli. Mu Kristo Yesu tweyanzizza. Amiina. Akagombe bwe kalivuga ekiseera kiwedde, olunaku olulungi bwe lulikya, banunule nga bakuŋŋanya ebitaala w'omugga, nga bayita bannya nange ndibayo.
akagombe wekalivuga ekiseera kiwedde olunaku olulungi bwe lulikya alunule ng'abakuŋŋanya emitala w'omugga ng'abayita mannya nange ndibayo bwe bayita amannya bwe bayita amannya bwe bayita amannya bwe bayita amannya ndibayo bwe bayita amannya bwe bayita amannya bwe bayita amannya bwe bayita amannya ndibayo olunaku bwe lulikya bafule bazuukira mu kitiibwa ky'okuzuukira kwe ng'abalonde be bakuŋŋanye mu maka mu ggulu ng'abayita mannya nange ndibayo bwe bayita amannya bwe bayita amannya bwe bayita amannya bwe bayita amannya ndibayo bwe bayita amannya bwe bayita amannya bwe bayita amannya bwe bayita amannya ndibayo You are watching BKB TV, The Father's Heart. Yesu ebuzima gudde mu maaso g'Omukama ganoonya kubeera w'oli ebuziba w'omwoyo wo weewali ekisa kusaba ondage bye simanyanga kusaba ondage ebyamma bye watereka awulatuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja ntwala ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwala ebuziba w'omwoyo wo omukwasi w'ebyennyanja bw'aba anakwata ebyennyanja asula akatimba ke eri ebuziba leero nsaba essala neva eri buziba nakwata ku mulagiro abawangula bagenda buziba abo abakwesiga bagenda buziba awulatuuka mu maaso g'Omukama empangula ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja ntwala ebuziba Yesu ebuziba w'ennyanja Yesu ebuziba ntwala ebuziba
Tekulina buyiniko mukisa kwa mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGP Events be bantu abatuufu oyagala cakes, ebifaananyi ebirungi ne vidiyo, motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo. Kyangu tukuyambe, tukola decoration ali ku mulembe, tulina bridal gowns ne changing wear, obutebe, tents, abafumbi abalungi, saako PA system, ekyuma ekisunsula obulungi. Tinga tukulira ne budget y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo. Saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo. Katoyagala suuti, makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi, tubikufunira ku bisale ebirungi. BGP Events bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo, saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGP Events. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGP Events, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala.